Mpandiseyo kano kaleta kali mu lulimi Luganda sinado osanengule ulira serena nenda nkutwale kwewa ife yebuwenge obona obusoga bwebulaire nda kukubira nembaire nicyabazinga nenda kubone mu lubiri ebugembe televiziyo kati mbera nyo mukubaza eshozi bantu aleyo Masaka Busoga wayo nengenda mbakupa mweyo so nainga wendi nnyo emuziki jijja mingi nnyo nze buli myezi 3 nteeka yakayimba music namungi nnyo kati nina n'amaddu nakatandika okuyimba amaddu mangi nnyo so amaddu gaba amangi buli myezi 3 nga nteekayo nina ennyimba zentanga siza niwe sitwala ku radio nenutera ku YouTube nendugaba ground nesiteeka ku radio ate wali olwentanga notwala ku radio so ebyo byonna nze mbikozesa TikTok simbi abatana bagendayo fe tuli eno tunyumirwa ku TikTok muri mu cyayi wenjaye tunyumirwa so mugendeyo ko munyumire namwe era aba buli ali ku TikTok omuntu midde nnyo bambi abane tebannakakkana just ekiriwo omuntu mayi kintu okikola emyaka mingi otuuka n'owummula bawumula omuyimbi asobola okumala omwaka nga tafulumya limba sigamba mutaziina naye yakuwa pressure tubeera kunyinyi kati tolaba nze gyendi muntu buli myezi 2 entayo oluyimba kati sisobola kikola kumala myaka 2 nga nkola ekyo ekintu ate kisoboka era ntuuka nengamba kati ntayo olumu kisinziira ogezza otya. Export TV to the world. Bakadde baffe abalungi okusinziira gye mutulaba yonna tubalamusizzaako abali mu kisiibo sawumu ebatwala etya Seeka assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tokubye nnyo yadde siri musiraamu naye akonkamanyi mbuuza ku bantu baba mukulu Yaledi abatulaba mwenna amanyi Yaledi ndi wano kubabuuzaako okunywanyumyamu bamuyita Yaledi leeta lunasooka owulira ne tukyankalanya n'otugattako sinado era kitotuwaamu Yaledi mpandiseyo kano kaleta kali mu lulimi Luganda sinado osanengule ulira serena nenda nkutwale kwewa ife yebuwenge obona obusoga bwebulaire nda kukubira nembaire nicyabazinga nenda kubone mu lubiri ebugembe twakoze ne bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International basinzira mu South Africa balina amakanda gaabwe amalala ne Uganda batambuza akasente ketoloza ensi eno yonna bekwateko gwali mu kisiibo baako kyogula ng'okozesa bo basasula amasannyalaze bagula MBs n'ebintu birala bingi nnyo ebyetaaga ssente aba Info Trust bali mu byamataka bagula bagatunda balina amagezi ag'ekikugu ge bagaba gwali ebweru eggwanga njagala tereka kasente bekwateko bakakuterekere kasakawezaayo omwaka mulamba baba kuteramu amagoba manyo omwana soda aba akutte kamera Export TV Yaledi osirika nnyo ambeerayo sisirika muyimbi kasoba omulaba ku TV ne radio abatasirise obengeri gyokola emirimu ebiri obwa producer n'obwa music obwa producer butukesera ne bukuwamba byonna mbikwasaganya bulungi era abanjagala n'ebiseera bisinga kati mbeera nnyo mukubaza eshozi bantu aleyo Masaka Busoga wayo nengenda mbakupa mweyo so naye nga wendi nnyo emuziki jijja mingi nnyo nze buli myezi 3 nteeka yakayimba Yaledi oba ofaacha music namungi nnyo kati nina n'amaddu nakatandika okuyimba amaddu mangi nnyo so amaddu gaba amangi buli myezi 3 nga nteekayo waliwo omuyimbi gwanzijukiza yeye teyeyita muyimbi yeyita musumbu ye buli kanakwata ani oyo Alien Skin ye buli kanakwata waya ayika ina nyingi nange nina nyingi naye nze nta myezi 3 so wali omulanga agamba buli saawa osana okuta buli saawa nze nta myezi 3 tekitwa quality yo nyimba zoba ofulumya obudde obwo lwaki nta myezi 3 nti abantu ba abedda bafulumyanga album enyimba 6 kati ate binaku zino ofulumya lumu kati lumu emyezi 3 ofulumyamu mu mwaka enyimba mmeka enyimba nga 4 so obwanga agatta kiri ekya album so nze kyenkola buli myezi 3 nga nfulumya oluyimba tofa ku performance y'oluyimba lwotadde lukoze lutya kati ate waliyo byesifaako nnyo n'ennyimba zentanga siza niwe sitwala ku radio nenutera ku YouTube nendugaba
ground nesiteeka ku radio ate wali olwentanga nodutwala ku radio so ebyo byonna nze mbikozesa namu buzibwawo mu ngeri eyo y'okutambula kuba music abayimbi bonna abaluta abalina target lutuuke mu ba consumers era zituuka bantu bazimanyi bulungi nnyo nyimba zange zonna bazitegeera nze nayagala nnyo akayimba ka Abiriro lino nyinza okayimba mulinaana ne bagamba omwana yayimbye oluyimba oba sirulwe omukwano gwange olina mukiro nyabo ondi ku mutwe mazima nakutamira nkuwe guno oba nkuwe ku guno omukwano gwo guntunuzisa Biriro liro weyagala oli ku mudido nyabo katulumya ababadde batuwala n'abalwale. Yaledi sawa za kati music industry twala speed mujje n'ebigambo nga bubblegum music ne mujja ne abayimbi ab'ekisaazi saazi ne tufuna ne TikTok nejja n'ekitabula TikTok gimanyi njiriko yimberako nnyo mwasoka ne mugamba egenda kwonoona music industry ne kati ndaba abakulu mwenna mu divertinga muddeeyo abaana tebabakasiza nti babaddala waaye ensi eno buli gyegenda gyogenda kati TikTok webanga nayo zino mbeerayo nenyumirwa mai TikTok nze nkitwalanga ekyokunyumirwa obeerako teweebowa nkitwalanga just ekintu ekyokunyumirwa era tunyumirwa nga tuliko nnyo obeerako teweebowa obeera n'ebirowoozo byo ogenda ku TikTok nebiggwawo so si kibi nnyo era abayimbi bangi nnyo by the way nange kenyini nnyo olimba lwaleeta TikTok eyo lwakuba nnyo TikTok yalupika nnyo so simbi era abantu mweyunire TikTok banaye tuli eno tunyumirwa ku TikTok waliwo yatugamba TikTok ekoze kyamaanyi okwonoona music industry ya Uganda tekoze kyamaanyi kubanga eri omuyimbi nga talina sente nga bajjidde ku TikTok nga talina sente zigenda ku radio yegindi ku TV najjira okwo so tayonoonyi naye avumbudde ebitone ebipya abantu bye bayite bamanyi kuba luli eringa onaatwala oluyimba tugeze ku TV oba radio wabaawo akasunsula mwe bakuyisa naye sawa leero oluyimba ne luba nga luwemula abaana naba TikTok ne balunyumira baluwa bubi budde ne lukubwa ne luziziza n'ennyimba ezandibadde ezirimu omulamu bwe kiri so TikTok simbi abatana bagendayo ffe tuli eno tunyumirwa ku TikTok muli mu kyayi wenjayi tunyumirwa so mugendeyo ko munyumire nammwe era aba buli ali ku TikTok omuntumidde nnyo muyimbi kyayise ku TikTok ng'ogamba yaleeta mwana quality bangi nnyo kabyali empa yayiteeyo kabaani abo koba oyo gweyogeddeko Alien Skin era weeyo naye ng'ate TikTok nnungi nnyo naye ne ground oluyimba okulumanya Masaka eriyo omuntu w'e Masaka eyo nga tamanyi TikTok so oluyimba erukuba eyo lutwale ne ku radio nalo balukube balutegeereeyo kiyinza okugamba abayimbi so si kutula butuzi n'ogamba abaana ke bakoze kyali si kusiikira ku TikTok n'obeera okwo twala oluyimba ku radio nabo mukyalo eyo bakutegeere nti eriyo omuyimbi gwe bayita gundi so nanze kyenkola okumanya yabawambye nawulira abamu ku bayimbi abasatu engome 3 omu ng'ayimbi oluyimba olamba baluyita TikTok olala nyegenyege naye kyekyali kimujjidde mu biseera si kibi yayagala naye kufuna gundi ku TikTok bwati si kwagala kulaga mu luvu na competinga ne younger generation oba oliawe gwe yandibadde ekyokulabirako gyeri kyekyo naye kyamujjira nakikuba bwatyo naye bwe kityo bwe yakyagala nalumokera ku maca nenkuba TikTok ng'olimba oluyita TikTok so buli muntu vibe gyebe omuntu tegyagenda badde manye ba pressure ng'olwe kuyinze njiri mulembiro mbasange nedda si pressure producer nalumansi yatuuse eno nalumansi olwa boboni gye luli lukuba bulungi osobola luleetinga ota lulimba sirobi sirobi era mweyongera okulwagala nyimba nyingi eziriko kati nalumansi nalongo olwa lutalo nyimba nyingi eziriko so zonna muwozi wagire nanga ate ndeeta omwezi ogujja ndeeta tune mubeere bulindaala nga tulindirira omukulu kyafumba waliwo yaŋŋamba nti kuba waliwo kyogeddeko wali eri nti oli eyo mu byalo okuba music ku makyaggulo tuntu waliwo yaŋŋamba nti ezo shows zikoze kyamaanyi n'okutta abayimbi anti abeere akuba buvulu n'atafuna budde budda mu studio kola nnyimba na kuyiiya sinze nze buli kimu kiwa obudde bwakyo studio njiwa obudde nabiri ebivulu mbiwa obudde bwabyo so nze tewali kigenda kutta omulala kisinzira kuki
omuntu kisinza bwa bize bwoli naye nga ate mu nsi twajja kukola bw'ofuna ekintu ekikufuula bize kye kirungi ate gwolina okuba nga oli bize kuba oli muyimbi oli producer ate waŋŋamba oli songwriter oba obibalansinga otya obudde obwo byonna mbikwasaganya bulungi nnyo anti nze muntu Katonda gwe yawa ebitone mu Uganda muno naye ng'abantu tebannantegeera bulungi nze nsobola okuwandiikira oluyimba eddakiika 3 nga ndumaze saana okubira engoma eddakiika 2 nga nyimaze olwo lwandisa eddakiika 3 sigo bayita bubblegum music ng'ate mu nnyimba zange owuliramu nti luno oluyimba terugumidde tosobola kugamba nti ezo waziwandikira ddakiika ezo kuba nnyimba nnungi ate onoomanya ki nze nina talenti y'okuwandiika ennyimba bayirawe ddakiika 3 mba amaze owandiika oluyimba kyemba njagadde osobola n'okutunda n'ennyimba nzitunda ntunda naye n'okugaba ate ngaba nina bempi ez'obwereere ompaayo ddi oluyimba nange mbakubedagga tonnansaba onoonsaba nga nkuwaayo naye yaledi malefiira kasimu mugambe muganda wange akayimba bw'onoonsaba nga nkuwaayo tyoni bwereere banayogeredde ku mukutu ng'ensi ewulira mutandika okumumanja oluyimba oluwandiikiddwa producer yaledi ndutokose abayimbi balina ekibiina ekibatwala ekyabagatta emabega gaawo saakuwuliramu toyagala kukolagana n'abayimbi mwendi nnyo wuma just nti sinabeera nnyo close nabo naye nga mwendi buli ekigatta abayimbi mba mwendi n'ekigatta abaproducer mba mwendi n'abawandiisi b'ennyimba mba mwendi obukulembeze bwabwe obutegeera bulungi nnyo mbutegeera bulungi era obukkiririzaamu mbukkirizaamu bulungi nnyo oba kutya ntalo si kyekyo ate nze nina kyentya sina kyentya munnange nze njogera kimmanyi kyemba njogedde kiba kyekyo abaana abatugamba omufimbe gutokomokeraawo gubulirabuliraawo bwe batyo tebagutegeera bulungi era kati Uganda omuntu wakusinza amagezi nalya si kibi abalya balye abakubisiza mutwe abalya balye naffe wekinitoka ekiseera ky'okulya nga tulya so si kibi manyi wali abantu abawulira obubi omuntu ng'afuna ssente naye nga si kirungi kuwulira bubi gwe muleka alye time yo bwejja naawe ng'olya producer waliwo twayogerako naawe ne twogera ku music industry y'e Busoga n'essaawa za kakati mutandise otujjirira abaana batandise oyingira mu n'endongo ntandise owagguza wapaako ku magezi oba naawe obirabirawo bulabi nze ndabiraawo n'okuva navaayo nenkuba tiyuni awo negira bajja bangi ate kinsanyusa nnyo nalaba ne lawyer Simba nga naye se baali muneeno tayagala kuddayo era ngamba nnyo abayimbi b'e Busoga mwenna mujje ekikulu kya buli muntu waava owa Buganda ava gyava nga gamba nze ndi Muganda kale nange kyovula buli embeera ngamba ndi muki Musoga tulina okuteeka buli muntu eggwanga n'oyagala eggwanga lyo kuva ddanga Abasoga tebaagala kutegeera nti Basoga naye nze kyekintu kyendika ennyo ntegeeza abantu nti ndi Musoga era nkubiriza Abasoga mwenna abayimbi abasambi b'omupiira buli muntu alina waali ng'asobola okukola ekintu vaayo ojja okikola ekisooka olina okuva e Busoga ojja okikolera eno kwe kukumanya amangu bayimba bulungi nnyo otuukeyo nga bakuba endo ne kalaamu balina lirikise muveeyo mwenna mujje tukube tukwatire wamu tuyimuse eggwanga lino gwendaba kati akutta akati asidiki voko wali akuba mpola mpola lawyer Simba yajja kuyisa bivuuta natuwaayo luyimba mu Kampala ajja kujja baleeta abaana baleeta ennyimba okuva ku liro twalaba ku TikTok nga bakuba ennyanya mu giraasi bweti mu matane gambuka tetuddamu kulaba ndongo gyafulumya okujjako okulya obutaala baleeta ennyimba nnyimba zijjira ddala mubakutteko oba mubatunulidde butunuulizi nze atuukirira gwe nkwatako era buli atuukirira nangamba tukole ekintu ekiti nga tukikola bagezaako bajjira ddala nnyo mulinde endongo yokka yaledi kyemmanyi agaba essuubi yetamala mu ssuubi music industry ye Uganda okusinza nga bwolaba ebitambula abayimbi abanene bagenda bakkakana gw'ogirabawa gye bujjaawo myaka ng'etaano sigenda nga bakkakana ani agambye nti bakkakana abayimbi abanene tebannakakkana just ekiriwo omuntu omanyi kintu okikola emyaka mingi otuuka n'owummula bawumula bw'omuntu omuyimbi asobola okumala omwaka nga tafulumya limba sigamba mutaziina naye yakuwa pressure tubeera ku nyingi kati tolaba nze gyendimu nti buli myezi 2 ntaayo oluyimba kati sisobola kikola kumala myaka 2 nga nkola ekyo ekintu tekisoboka era ntuuka ne ngamba kati ntaayo lumu kisinziira ogezza otya so abayimbi tebakkakkanye naye just nti ekintu bakikoledde ebbanga atuuka n'akiwummula ate bw'oyitanga abakkakkanye era b'amaanyi
toba nyoma tewali muyimbi gosobola kunyoma nga waliwo yava gye buvuddeko nga tugenda mu ggwanga mujje n'agamba ye abasobolera n'asaba ka miliyoni bamuwe ku stage Gravity kati oyo naye asobola okuba nga yeyo ndowooza ye ng'awulira akola ki amusobola naye bwe tudda mu reality endowooza ye nga bwe gambye ye asobola okuba nga awulira abasobola kati ekikulu kya byonna babagire babiri awe tujja osalirawo twawule engoku omuntu bw'agamba nti osobola omukuba ng'omumuwa kati bagire babaweemu omuyaya ayimirira eri n'ayimirira lwakuba kyemmanyi ku muntu kati ng'omuntu nga mukulu tasobola agamba nti atalwane na muto era agamba bugambya ebyo birowoozo buto bwe mutawaanye oloosi n'akireka wano mu Buganda tulina olugero lugamba nti negwozadde agikuba n'ozina kituufu ekyo naye ate bagamba nti eriiso ly'omukulu waddugala wewala ekitegeeza gwogamba industry eri strong enywedde industry talina tabu obuzibu butinitini naye nga sofa tugenda bulungi ate nga tolowooza mbu abayimbi bajja kubeeraawo nga be bali awo bokka era industry ereeta abalala bali ne bagenda nereeta abalala paka kubanga Uganda ekyaliwo emyaka mingi niyo omulembe guno engeri gye bakkirira tetegeerekeka oli akuba mu myaka 2 n'akwata awo kisinzira oyimba ki bubblegum music ye amalawo ebbanga eryo n'agenda ogenda kyobulaba nze simuyimba nze nyimba ekintu ng'oli ajja kuwulira oluyimba agamba omusajja no yataddemu obwongo siyimba music oluyimba lwange naye luba terutunze nnyo nze sikifaako naye ekikulu anaaluwulira ajja wulira nti omusajja ayimbye bulungi yatuta obudde n'awandiika n'ayimba so bali abayimba babugamu okuyitawo obuyisi abo be bagenda n'obalabako naye ngaffe abanoonya nti oyo noonya ekintu kati ngaffe abakulira mu kadongo kamu tukuze tuwulira music alimu message tuyimba ekintu yadde nga mukwano naye n'oguteekamu ebigambo nga si lwakuggwawo ku olwo naye nga lujja twaga tolimba lwange olwaleeta ne bw'oteekamu ddi era oli awulira n'agamba kayimba baawo omusajja akayimba so sigamba bugambi oba jjako ebyayitako yadde kadongo kamu ye gw'oyogedde yakkiriridde ddala yasaanyeewo asaanyeewo naye si kusaanawo nti agenze omuntu atalina magezi yatawuliza kadongo kamu okubye nnyo ekyo bwe kiri omuntu atalina magezi tawuliza kadongo kamu naye omuntu nga mugezi alina owuliza kadongo kamu kyogamba gwe mu biseera bye by'eddembe oba wawuliza music owuliza kadongo nnyo ne mu mmotoka abeeramu buli wembeera muwuliza kadongo kamu tekikuyisa omuzeeyi ate ne wompita omuzeeyi ate si kibi si kibi okula bagayita okula bugagga okubye nnyo waliwo ogambye atawuliza kadongo kamu talina magezi akantu ako nnono kalina gwe omuyimbi yenna olina owuliza kadongo kamu balina content mu nnyimba zaabwe ng'onooba muwandiisi mulungi wuliza kadongo kamu ne reggae so tojja kuwuliza luyimba no pompo mpolokoto tolina kyogenda dufunamu nezi ennyimba owulira omusajja engeri gy'abasenkamu ebigambo manyi music tuyigira ku bannaffe owuliza omuntu gy'asenkamu ebigambo gyakola ki naye n'ogamba luyimba nga lulina message kali n'oba oyimba mukwano ofuba nnyo gye message eyo gy'oba owulira abalala nga bayimbako n'ogisabika nga bwe wawulidde wali music ajaledi bamusangawo emitimbagano egyo gyonna abanjagala mugende ku YouTube kwendi nnyo nkozesa ya Lady Producer Instagram ya Lady Producer Twitter ya Lady Pro Facebook ya Lady Pro kyekirala Kyagulanyi abaduumira mugende ne muyikayo mwenna sebe naye wagenda ku mulundi gwa Kyagulanyi gwe yaduumira nze naye nagulawo dda ani akkiriza naye nagulawo dda nze ndudde mu system anti buli kimu kirina ebyo bya muyimbi ate bya producer era kyekimu bayitaawo buli kimu buli muntu teri wali gubagana ku Twitter buli muntu gendayo mugulewo Twitter nkozesa Lady Producer mu following YouTube mugende mu subscribing ku channel yange ya Lady Producer mumpagire buli wamu ya Lady muyimbi kye Uganda gw'otannakolerako ng'omwegomba omukolerayo engoma nze tewali gwe negomba kolera kuba abayimbi abasinga makoledde naye bayigogamba nti ayimba bulungi abulamu nemukwatamu just nze kyennina nti omuyimbi yenna waba n'oluyimba olulungi mba mwagala nnyo ku budde obwo saagala muntu alina nnyimba nyimbi naye siri awo mbuno njagala okukolerako ku gundi
nze nkubye ngoma myaka 10 nkube ngoma buli mwaka mbana hit. Kano ketugendo sembya okudaba ba producer. Ya lady, ezimu ku complaints mu Uganda zibatero tuwa ku music wa Uganda okuba omunafu ye production. Ba producer ekintu ekyo mutuseeko kirwa nako kusobola computing ne sound w'abasajja abanadala ba Nigeria n'ensi endala ezigezezaako futiza music industry waffe. Era ekyo kye tuliko ba producer, bwe tubeere mu ba producer tuli mu kulaba ng'eki gye tuteeka music ku mutindo. Nti bali kye batusinga machines. Nti wande tunafuna muntu ateeka mu studio maanyi aleete ebyuma bye twetaaga nenga tukyakikola ku government we nekiyingira mu kivula batwagendako ewa silent tukimunyonyola naye tebannakiteeka mukola. So saa yonna tugenda tereza sound tuli mu kunoonyereza. Tukola research buli lunaku. Tutereze sound n'okufuna style yaffe. Mulina obumu Nyonyo. Muri mu bino nti awo lyansinga ono ansinga sijja genda wa bawa sijja genda wa eno sijja genda wa gundi olwokuba wena giredda mu production nga mwebiri ne kati bigenze bigwawo tulina ekibiina ekitugatta bakiyita apawo. So tukyali bumu tewali mbuno nze nakati nanolimba nakoledde watini nagenda bugenze mugamba nkubire ngoma nankubira nakroach yankubira olimba so tuli bumu tewali yadda ayinza otunyenya. Waliwo kantu ke bayogeranga ba producer baano asobola okukola oluyimba ne mastering ne balema mastering kiki kye contributing ku luyimba lumu. Ebyo byonna bye tuli mu kukolako nga bwe gambye mastering mixing and producer kati badde tulina emirimu mingi nnyo nga yaledi yakuba ya mastering ya mixing buli kimu. So tuli mu kufunza ebintu tujjamu abamanyi okumixing okumasalinga ne tubatwalirako project kati nga olira but skills nakuzo tumukozesa nnyo mu kumasteringa. So tubatwalira ebintu tunoonyereza tufune sound ennungi era tebalowooza nti tuli tutudde bwalivaawo tulisigazaani lwaki tatendekayo abaana abalala oba nammwe ba producer anti kati olira bati yeka naye bangi nnyo kuba yasinga otuna bangi nnyo mwe bali era bajja bayitirivu nnyo. So tuli mu bikolako byonna tulabe nti music abeera ku mutindo gwetagisa. Namwe musobola competing kubali abasajja bakubbe ngoma. Nogamba ya rabbi ate nga naffe tulina abasajja nene abagezi ab'emitwe egyesera. Bwe kiri. Era saa yonna tekikyatwala bbanga ddene nnyo. Mwali mu bulamu bumugukka. Nekate kigenze kitereera. Pozi ng'olina kataleke katwagala kwerekereza. Akataleke kabannange nze mbasaba kuwagira music wange music akyajja mungi nnyo. Mwagira music wange. Mwe bale kwagala buyimba bwange mweyongera okumpagira bafanizi bange mwenna bana isimanyi na kyabagamba naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Byaba recording endongo boto bayita ofa ku muyimbi ye ka producer yeto bukyamufaako. Abajja abalicording n'abayimbi bannaye abayimbi oli oyo muli muyimbi muto oyagala kuyiga production oyagala kuyiga nanga gita ntuukirira noonya nze sibulwa otuuka mu Kampala toyinza kumbulwa. Kasita obuuza yaledi nti ayinza beera ne obuulizaawo basobola okuleeta. So mujje bannaye tukole omuziki tukube paka last. Aba producer ne mutuluga upcoming nedda musumbwa upcoming. Wama mujje upcoming. Nze sigoba bayimbi. Omama ina akabadi omugoba o setting up pricing atagisobola n'otunula ne. Tewali muntu agira omuntu azala upcoming aba mulalo. Kubanga buli muntu abeera ka upcoming kabe muzeise bata abeera ka upcoming kati upcoming waleera ate ye staward wenja so to ina muzala ina mulaga kyakola kirungi nomulera kitegeza yali taseera nnyo baana bato bajja bakubenda asiseera nnyo asobola okwogera meka tuyitanga meka abajja bantuukirira obo bwama bwamwe ebyomunju tebitotola bwato bwakoze omukulu yaledi. Leo tubaddeko naye wano nga tunyumyanyumyamu mpolampola ku nsonga ezimu ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Endongo atusuubiza nnyingi ekyafuluma abamunyumirwa mu munoonyeeko ku YouTube yonna Facebook abagambye gyali. So naffe subscribing sharing commenting Facebook Twitter yonna nawe tuli amanya omwana soda abe yakutte kamera ensonga netambula maridadi sana mukama abatukuumire. Export TV to the world.